ensonga z'omubaka Ssegirinya Muhammad zeeyongedde okwonooneka. Emisango emipya gimuguddwako. Gwe nagyosinziira okubanga weekumidde ku mukutu ogwewaayo okubanga tukuwa buli ggulire erigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga tugamba mwattu subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga tosubwa updates. Yes, ne ku website yaffe oyitangayoko wabeerayo amawulire mangi POLITICSUnbelievable.com. Gendayoko ojja kuba osangayo amawulire. Yes, olunaku olwaleero tweyongedde okubanga twagala okuwa amawulire agenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Amawulire gano nga si malala ge g'omubaka akyasinze okwagalwa bannayuganda. Omubaka amanyiddwa nga Ssegirinya Muhammad oba muyite Mr. Update. Ennaku zino omukulu ono baamurimandinga mu Kigo prison ng'essaawa zino gy'ali awera ennemba na misango egigambibwa okuba nti omukulu ono yeenyigira mu kitta bantu e Masaka okusinziira ku ripooti za gavumenti. Naye ate olunaku olwaleero ebipya bigenze ne bizuuka nga kiraga nti omukulu ate Ssegirinya waliwo kooti ya Buganda Road etwalibwa omukyala amanyiddwa nga Doreen. Omukyala ono nga grade 1 Magistrate avuddeyo n'agamba nti ayagala Kigo prison eproducinga Ssegirinya olunaku olw'enkya ku ssaawa 3 asobole okubanga ayanukula ebibuuzo ebyokuba nti mu mwezi gwa August ne September omukulu ono Ssegirinya yavaayo n'agenda ku kibanja kye ekya Facebook n'abanga akola live stream emu era nga mu live stream eyo yayogera ebigambo ebitiisa naddala eri gavumenti. Mu mbeera eyo ebigambo byayogera kiteeberezebwa okuba nti Ssegirinya yavaayo n'agamba nti ye ng'omuntu ategese kye bayita demonstration. Ate era eyo demonstration egenda kuba esingako genocide eyaliwo mu 1994 e Rwanda abantu abangi mwe baafiira. So Magistrate ono yavuddeyo n'agamba nti omukulu Ssegirinya ekintu ekyo kye yakola ya inciting violence mu public ekyaleetera okuba nti waliwo embeera eyagenda maaso abantu beegugunga ekintu ekyavaako obuzibu. Tetumanyi buzibu ki ne Magistrate tulinze atunnyonnyola olunaku olw'enkya buzibu ki obwava mu nsonga eyo, naye nga ye Magistrate grade 1 omukyala oyo Doreen yavuddeyo n'abanga ateekawo embeera n'agamba nti Ssegirinya Muhammad yessaawa nange ayiteko mu kooti yange mbeeko emisango gye mwongerako kwegyo gyawera ennemba nagyo. Tetumanyi lwaki Ssegirinya afuuse nnyo target ennaku zino, naye nga ffe ku POLITICSUnbelievable ensi etambula byonna tubiraba budde bwokka, naye nga gwe nagyosinziira weebali kubanga weekumira ku mukutu era nga nkugamba website yaffe yafulumye osobola okubanga oyitayoko POLITICSUnbelievable.com osobola okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo.